nkubireko ku mifaliso egya Rosebom ekyasiza okubeera emirungi nga mu mifaliso gino mulimu gwe bata fit sleep mufaliso muyitirivu nnyo nnyini ddala ate nga bagwina ne mu spring oyagala gwa round balina mufaliso gwe bata high density balina deluxe balina emifaliso gyonna orthopedic balina fiber pillows ate nga balina ne open mattress emifaliso gyabwe mirungi nnyo beyonire osasula omaze kulaba omufaliso guno ate nga Rosebom egaba free delivery njagala okitegere nti depo zaffe zonna ziri open naddala eyerubaga neyegayaza. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rosebom, home of high quality mattresses. Kati kino nakyo kigenda kuvaawo kibadde kifuuse ekizibu nga buli kaseera nini egende cukula biki yenze bwe mba cukula nga kyekimbisaawo kati bakale balaba okucukula yenze okumbisaawo. Bueno,
Hello. How are you? Chichimoti. Chideshi. Mukola chiwa. Mukola chiwa. Kuri bededwa. Chichi. Ana mukola chiwa. Kaswacho tungo twende tugenda kujoga ngali mama doctor chi. Naga ngenda bebe. Naga ngenda bebe. Negoshi doctor. Anda. Nda kuvala lo. Nda kuvala. Natsala pesa kana msija genda ngenda. Sija genda. Bwana takunda tabaka. Kama utakuvala. Podia kuntwala. Nino la. Mutamuda sefu. Obadishi. Mugenda kuvala chi. Alisa ichima kujja genda. Musawa. Ngawe nagambi wangu. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Oba twandiyogedde. Oba ffe twandiyogedde tunyonyola dokita. Kubanga takumanyi. Musawo. Nze Haji. Ye mukyalo wange Haji. Ffe twaleeta omwana. DNA. Exactly tubadde tunonye. Naye ono ye nnyina muzaala. Ye byankuna. Byankuna. Ate alina limu nga lyante Haji. Haswa byankuna. So Haji kyangenda okubanyonyolamu results zaakomawo. Ku DNA results tubeerako ne kye bayita locus. Ofuna. Keka akafo mama omwana abadde. Awulira bulungi. Yetaaga painkiller. Kati ku buli locus eyo tubeerako kye bayita structures rearranged kwa your DNA. Locus kaba Kumukaza abadde Chichi. Tuma painkiller. Tuma painkiller. Doctor. Kakati linda musawo mutulika na mulimu abalwadde. Ate katanga. Jangwero katanga. Jangu katanga bakuba ebiso. Only otya. Chikakani. Jangu bakuba ebiso. Wanti. Chikakani. Oba kwa admitting wali fatumalirize bya DNA. Baje bakuwa kitanda. Baba ndio obulwadde. Ali representing a tula kuno ku locus. Locus zino zitula ku ya Ali. So tuna kibaita probability index. Eno. Kusawa. Wani. Nzaba dagamba. Nti banototo wanakubanya lero byonna. Nsobola okugambako n'obigamba azibigana. Notabera. Omwana ffe twamuleeta. Owulidde maama? Ate ono musawo yatusinga Ono kwatulolidde yamuzaala. Atatunulidde ayogera ekintu kiri jeno. Musawo, wama bulikiza byange. Nze maama w'omwana. Nze amuzaala. Bano tebibakwatako just lugezigezi. Musawo wamma kyenva nkusaba. Ebintu bino obinyonyoleze. Ate tebakumalira nnyo budde wamma tusobola okukikolako nga tuli babiri ffe. Ate nze bawoono. Era nze bawoono. Nze Haji ono ye Haji ati. Kakati n'olwekyo ekikwatagana ne kati waze kuwulira musawo nti ono ye nkwe Haji nze Haji ati kati nze n'embeera ani. Ono muntu mukulu wandibadde ondeka nemunyonyola. Kakati ebyo byonna tubiveeko sebo musawo ebintu gwe tubuulire nyonyola bubuulize kuba nze kinkakatako okumanya. Kyembadde ndi banyonyola. Tulina index. Then tulina ne probability. Probability the chances is of okubeera nti omwana omwana wo ye probability ate yo probability teko okumakinga 99.98%. Okuba ey'omwana nange eyo nali 99.9 neyo oyagala nnyo okumanya onaabuuza dokita tabuuza musawo wamma kiri kitya nyonyola nze mama omwana tulina kibaita index era egatta gwe ne taata okulaba nti probability yammwe emakinga neyo y'omwana wammwe. Tosobola kikola ng'eyata just ey'omwana emakinga naye maama ekintu ne kigwa musawo dani okuteeka mu taata ebintu ne biwanvuwa nnyo. Anti jjukira tukola kumwe mwenna okumanya nti omwana abiranga kumwe mwenna gwamuzaala ono ye taata. Ebiseera ebisinga DNA tutuleera nnyo taata lwa nsonga nti
yaba azaala ki omwana tukitwale nti ono ne bwafuluma tukitwale nti ono lwaki mukazi wotafuluma lwaki mukazi wotafuluma mwagala kukyusa Dokita, twesibe nnyo wano ku gundi. Ono asembayo yani? Asembayo? Eyo probability. So kati probability eyo ebeera 99.98%. Ekiraga nti omwana abaaki? Abawuwo. Nabula probability ebeera below 50%.